TV. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Muhammad Rasulullah, ya Habib Allah. Amalungi agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyo ali waggulu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba okutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikolwa byaffe. Oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gwaba alungamiza teri asobola kumubuza, nabwe kityo gwaba abuzizza teri asobola kumulungamya. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, omu yekka atagattibwako kintu kirala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo ebisinga okuba ebirungi by'amazima tebikubagana byebiri mu Qur'ani entukuvu ey'ekitiibwa, n'obulungamu obwannamaddala ze hadith eza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam entuufu. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini bye bizuule muyo, olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga byabubuze, awamu n'ekyo nga bitwala abantu mu muliro. Abange mu abantu mutye mulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda nga abajja mu mwoyo ogumu, bw'atyo n'azaalukusa okuva mugo mukyala waago, n'azaalukusa okuva mu gyombiri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah oyo gwe musabirigana ku lulwe, Allah kuva ddanga mutunuulizi gye muli. Abange mu abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenga ebigambo ebituufu, Allah balongooseza emirimu gyammwe era basonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aba yeesiimye olw'esiima olunene. Abange mu abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Tukyali ku mulamwa ogwa okusoma ku mawulidi, naye tugisomako mu mbeera ya bugunjufu, mu mbeera ya kubeera nti sayidi zonna zibeera nga zisaavingibwa. Ate tubisoma bino mu mbeera nti amaana ilmiya, olw'ensonga nti osobola okubisoma n'obitegeera noyagala obisharingeko n'abalala. Ekyo kiba kitukakatako ku lw'ensonga nti twabisoma. Kyova olaba nti bitutte ebbanga ddene nga twekenneenya bano abagamba amawulidi tegaliiyo bagamba ki, ne twekenneenya bano abagamba gye gali tujja gasoma bo babaddamu batya. Era tujja kumaliriza, tutukumbye kumaliriza oluvannyuma tusome bano abagamba amawulidi gye gali bye beesembesa, then bano abagamba amawulidi tegaliiyo babaddamu batya. Eno bwe buvunaanyizibwa bwayirimu. Naye ate bala bagenda mu ssimu nga baŋŋamba nti ebyo osomesa ku mawulidi obeere nga ofuna obwa supreme mufti. Omuyanzi yamuzzeemu n'amugamba nti naawe amawulidi gano togaagala era ogavumirira, naawe ofuna obwamiiri. Nebyo si bye bikulu. Ekikulu ku sayidi yange mbadde nyinza okuba nga sikyogeranga naye nyinza okukyogera ne mbagamba banga mutandise okwogera ebitali mu mutima gwange. Nze ekikulu ekyennyina mu mutima gwange Mungu nsaba anuŋŋamye mukyo oba ampe tawfiq. Ebyo hadisi ezo ze musoma ne ayati n'ebigambo byomuleeta nga mubiwerekereza abakuŋŋaana okusaalira nabbi. Ekikolwa ky'abakadde baffe okuŋŋaana n'okubeera nga basaalira nabbi
ekikolwa ekyo kibatwala mu shiriki ne muliro n'okubeera nga mu bafuula bannabbidaa. Then kati awo buyinza kwekuvaayo abafuula bannabbidaa abafuula bakafiiri. Nkulage nti waliwo baulama basikoola ab'amaanyi ahlul ma'rifa bi ulumul qur'ani was sunna, basikoola abamanyi ulumul qur'an, abamanyi ulumul hadith, bakugeza nga Imamu Suyuti, Ibn Hajari n'abalala balina entegeera egamba nti amawulidi gasomebwa. Akati abo ogamba nti bannabbidaa, just nze kukulaga nti abaffe ensonga eyo nga baulama bajawukanamu akukwosinzira ate okukaafuwaza alina entegeera emu kwezi ebbiri. Abatasoma mawulidi balina enjogera egamba nti عدم ورود الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عن أحد من السلف هذه الأمة بهذه الكيفية. kigambo kya mugundu. Tewaliwo bujulizi bulaga nti nabbi yasoma mawulidi. Kitegeeza nabbi tiyagasoma. Ne as-salafu salih nabo tebagasoma. Mu mbeera ffe engeri gye tusomamu amawulidi bo tebasoma mawulidi. In fact era wali bakozesa ekigambo bawulira nnyo ku mitimbangalo nga boogera ekigambo bagamba abasoma mawulidi, era nze ngenda kwogerako ekintu kimu kyokka, babuuze abasoma mawulidi ti nabbi yagasoma, era obuuze abasoma mawulidi basahaba bagasoma, era obuuze abasoma mawulidi as-salafu salih bagasoma. Ebigambo byange bikomyawo liyare. Kigambo ekyo kinneewuunyisa. Ayo sikola abantu basoma amawulidi kati tuli myezi ebiri tuli ku kigambo mawulidi naye nga tukisooka tuli mu myezi ebiri tuyingira mu mwezi gwa kusatu tusobola ku kigambo kimu mawulidi ate gwe okyogera mu kigambo kibu n'ekigambo kyennyini ekimu kyoyogera ogamba olinga atamanyi qaida el usuliya. Qaida usuliya emanyiddwa anna tark الشيء لا يقتضي تحريمه. Nabbi okubeera nga waliwo ekintu kyatakola ne basahaba okubeera nga ekyo tebakikola oba salafu salih nga bo tebakikola tekitegeeza ekyo kye batakola ndi kiri haramu. Kyova olaba nti ensonga lwaki mugamba nti erimu usulu kanga baana. Senga musoma ilmu usulul fiqh ne usulu tafsir ne usul alhadithi bintu ebyo ilimu ezo za mugundu maqasid alsharia qawaid alfiqhiyya. Then bino byonna bye twawukana mu bintu bino byonna n'okukafuwaza abalala naye nga problem esinga obukulu edda ku usul alfiqh. N'olwekyo okuddamu ekigambo ekyo nti nabbi tiyakola mawulidi, basahaba tebakola mawulidi, salafu salih amawulidi tebagasoma. Aljawab anna hadha tark, okubeera nti nabbi sallama tiyasoma mawulidi ne basahaba nga tebagasoma la yadullu ala tahrim, tekitegeeza nti no bwebabeera nga tebakikoze kiba kifuuse haramu. Okukitegeera obulungi osobola okubikkula hadithi eno eri mu Bukhari, hadithun 5391. طيب مسلم حديث 1946 kanziremu. Bukhari 5391, Muslim 1946. Engeri gye njikugambye weeri ate nkugambye Muslim ne Bukhari mulimu ebigambo ebyeyongerako kati ngenda kubigatta wamu. Annahu dakhala ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam bayt Maymuna. Nabbi sallama
bagenda mu nyumba ya Maimuna kubuko kubanga Maimuna binti Harith radhiyallahu anha ye mukyala wa nabbi gwe yasemba okuwasa. Kati nabbi yagenda kubuko ng'ali ne Khalidi ewaba Maimuna, era ng'omugenyi bw'abazze ne bamuleetera emmere. Fa utiya bitab, baali bafumbye enswaswa. Fa ahwa ilayhi sallam, esowaani zaaleetebwa, nabbi n'akwata bw'atya abeere nga agenda okulya enswaswa. Faqiila, ne bamugamba huwa dab ya Rasulallah, naye kyogenda okulya olina okukitegeera, twafumbye enswaswa. Farafa'a yada, nabbi sallam ebyokulya enswaswa n'abivaako, emmere n'agizaayo. Faqult, Khalidi yatuyamba nnyo, kyava abuuza nabbi sallam, aharamun huwa ya Rasulallah, enswaswa eno gy'oganya okulya eri haramu? Nabbi yaddamu ki? Faqala la, gamba anidda, enswaswa teri haramu. Namugamba ate gwe lwaki togiridde? Walakin lam yakun bi ardi qawmi, wennakulira ebintu ebyo bikulu. Walakin lam yakun bi ardi qawmi, wennakulira wennawangaalira ebbanga lyonna wembadde n'abantu bempangaala nabo tebalya nswaswa. Fa ajiduni oafihi, kinviirako okubeera nga njekanasa wasijagala oba endabikira bubi. Qala Khalid oluvannyuma nga ategedde ensonga lwaki nabbi tagenda kulya nswaswa ate nga teri haramu. Fa akaltuhu, nze nakwata enswaswa n'endya. Tayib, nayongerako ate ekyettendo kikulu nnyo mu hadithi eno fi usul. Wannabiyu sallam yanzuru ilayya, nze nengaaya ne kubanga mbwemira nga nabbi antunuulira. Kitegeeza nabbi tasobola kyobola waliwo qaida endala, la yajuz taakhiru albayan inda waqti alhaja. Tekitewegamba nabbi senga kyali haramu yali badde bagamba atolya naye yamutunuulira nga alya, kitegeeza taqrir, nabbi yakikubako sitampu. Fajawabu nabbi sallam ali Khalidin, nabbi okuddamu Khalidi nti enswaswa teri haramu naye nze nakula ewaffe tetugirya. Muayidan lilqaida, eba ekubyeko sitampu eno formula ne method ekozesebwa aba usul l'umumiha fi tarki shay, omuntu okuleka ekintu walau ba'da iqbal alayhi, niwankubadde nga badde agenda kukiteeka mu nkola, la yufidu tahrimuhu, tekitegeeza nti kiri haramu. Ekintu kino kangaziemu katono, abampuliriza mu usul, bw'osoma usul, hunak thalathatu ashya, ebintu biri bisatu byokka yadullu ala tahrim, ebiraga nti ekyo ekintu kiri haramu. Ekisooka annahi, senga hadithi ejja oba aya nga eziiza tekyo ekintu tekikolebwa, temukikola. Fakti wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, annahi. Tayib, ekyokubiri lafdhu tahrim, lafdhu tahrim, lafdhu yennyini ekigambo nga haramu. Then dhab al-fi'l, okuvumirira ekikolwa ekyo ekikoleddwa. Ebintu ebyo ebisatu bye biraga nti ekintu kiri haramu. In fact, eri ba ulama waliwo risala latifa mumtaz bagiyita husni tafahum limasalati tarq. Genda ku Google obuuze ekitabo ekyo kidodo okifune, bakiyita husni atafahum limasalati tarq ekya Abdallah ibn Siddiq al-Ghamari. Yayogera ebigambo bingi ebiri awo bya muggundu, ojja kutegeera ebigambo bingi eri oyo ayagala erimu. Naye nga sinakukivaako, kintu kino kigamba kyogerwa nnyo,
yastadillu kathirun min almutashaddidin, abantu bangi abakalubiriza eddiini n'obusiraamu ate nga nyangu, ala adami jawazi umurin kathira, nga bintu bingi nnyo babiharamusa nti biri haramu, yaqumu biha almuslimuna, ate nga basiraamu babadde babikola nabigamba ebyo haramu bihujja, naye nga tebalina kye beesembesa okuggyako ekintu eki, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yafaluha, tekyo ekintu nabbi teyakikola n'olwekyo kiri haramu, era ekyo ekintu basahaba tebakikola kitegeeza kiri haramu. As-su'al, ekyebuuzibwa, fahal tarki nabi sallallahu alaihi wasallam, nabbi bw'aba alese ekintu wa ashabuhu ne basahaba benga ekintu tebakikola tebakireka, yadullu ala adami jawazi fi'la, kitegeeza mbu nno tekijja kukolebwa, nabbi tiyakikola, nabbi tiyakwata ku muzindaalo, omuzindaalo guba gufuuse haramu, era wala bagufuula haramu kulwokubanga baagala hadith okuva ku nabbi nga akutta omuzindaalo, ate ekyewuunyisa nga n'omuzindaalo ku mulembe gwa nabbi tegwaliwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyakwata simu eno, abaffe essimu nabbi sallallahu alaihi wasallam gy'ataakwata, nga nabbi takutte essimu, kiba kitegeeza nti essimu nabbi sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga nti teyagikwata efuuse haramu. Hali tark, ekintu nabbi sallallahu alaihi wasallam kyonna kyaba alese, yufiidu taharimu, ekyo kyensinga okwewuunya. Hal, abaffe, kullu ma lam yafaluhu nabbi sallallahu alaihi wasallam, buli kintu nabbi kyataakola, wasalafu salih, nga n'abasalafu nabo tebakikola, yuaddu haraman, kiba kiri haramu. Kangaziemu kana akantu katono, thalathatu ashya, ebintu bisatu byokka yadullu ala tahrim, kwe tusinziira okugamba nti ekyo kiri haramu, byebiruwa. Ekisooka annahyu, suratul Isra aya ya 32, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wala taqrabu zina, olaba nahi wala taqrabu zina, ila wala taqrabu mala liyatama, kugamba wala taqrabu zina, temusemberera bwenzi, kiba kitegeeza nti obwenzi haram. Eyo Qur'an. Bwogenda mu hadith, waliwo hadith eri mu Bukhari 5118, hadith ya Abi Huraira, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tunkah almar'atu ala ammatiha, nabbi yaziiza omusajja okuwasa omukyala ate the same time henaagira n'awasa ne ssengaawe. Tosobola kugatta mukyala na ssengaawe, n'owasa omukyala ate n'owasa ne ssengaawe. Naha, nabbi yakiziiza, kyo kiba kiri haramu. Aw ala khalatiha, oba okuwa omusajja n'owasa omukyala ate n'owasa ne maama w'omuto, n'owasa maama omuto wa mukyalawo, kati oba oleese enjawukana ne fitina mu famire, ebyo byonna nabbi yabigaana. Kyo kiba kitegeerekesa nti ekyo kiri ekyo forbidden. Taib, ekyokubiri lafdh at-tahrim, hurrimat alaykumul mayita. Taib, Allah yaharamusa okulya ekifudde kyokka, n'ebirala bingi, mbizzi biki, kivola banze mbewuunya, bwegamba bugambi nti embizzi haramu, naye twagala otegeko ebigambo bingi ntegeeraayo. Embizzi zewooma, ate kiyitirira nga kuliko kamulali, naye lwakuba embizzi ate eri haramu totubuulira, ekikulu embizzi eri haramu khalas. N'ekirala, naye ebigambo mubyogera ebigambo, waliwo mwalimu agamba nti nze kambabuli ali ku mimbali asomesa basiraamu kambabuulire njogera mazima, nti nze nziruka okusanga akeesooka si lwakwagala bulungi buli mu kusaala jamaana kusanga laaka, naye nze nkola bidi mbeere nga nsanga eraaka olw'ensonga nti mba saagala kujjuza badde ni kujjuza naye si kufuna mpeera ya kusanga laaka.
biki kyotegeeza then obo kibanga ekyo kyolina mu mutima gwo lwaki otubuulira ebitali bituufu lwaki guyogera ebitali tebyetaagisa gamba oba tolina ikhlas bakiki bibyo nga ggwe kyova olaba ngamba nti abawali muyitiriza nnyo okwogera ebigambo mmwe nga bwe mwagala nga bwe mutegeera ate ne mugaana okusoma ebigambo nga mubisimbuliza okuva mu Qur'an oba okuva mu hadith nziramu mwogera ebigambo nga mubyogera nga bwe mulowooza nga bwe mulaba n'abalala nga mwagala okubeera nti oba mufuna followers n'ebirala naye nga tulina ebigambo byogedde tulina gy'obijje nti agenze n'alaba omupiira gwa Arsenal ne Man U ate asinga omuntu ali mu kidaala asoma Yasin at the end mwe nyini kati n'okugenda mugenda nayo kati ate mugendayo mu nkukutu ate mugendayo nga bagaga babayise ate no byabanaku ate bitambigendamu kati mulimu ebi ekikulu lafdhu tahrim senga ekigambo kijja nga ekigambo nga kitegeerekese nti haram then ekyo kiba kifuuse haram hurrimat alaykumul mayita toteekako bwebindu ekyo kyo bwe kiba nga kiri haramu kiba kiri haramu tekitaagisa nnyo kukiweeweeta wadde kukisaalirwa kwegamba osaalirwa kubeera nti embizzi eri haramu kubanga ewooma naye tulina kukkiriza nti embizzi eri haramu totugamba obwenzi buwooma naye lwakuba nti Allah yabugaana totubuulira kikulu Allah yagaana bwenzi tayib bwe tugenda ku hadith eraga lafdhu tahrim waliwo hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari eri mu Tirmidhi hadithi 1720 Nabbi sallallahu yagamba hurrima libasul hariri Nabbi yaharamusa omuntu okwambala engoye ezaliiri wa dhahab n'omuntu okwambala zaabu ala dhukuri ummati eri abasajja okwambala engoye ezaliiri wa siriki n'okwambala gorodi era abasajja balaba bateeka gorodi wano mukundi mu bulago fedda nga tukyali bato bwolabanga n'ebijegere kale tutwakyoteeka ebijegere mugundi mu bulago obwongo oli musajja nojjanga oyambadde ekijegere ate ebijegere babiteeka mu mbwa ate onosaba omutwe ate nga byayambadde nofa ekitiibwa ekikulu tuli ku kigambo nga kize nti haramu kati Nabbi yagamba hurrima kiri haramu libasul hariri okwambala engoye ezaliiri wa dhahab n'okwambala zaabu ala dhukuri ummati eri abasajja ab'omu kibiina kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa uhilla li inathihim naye ate kiri halali kikkirizibwa eri abakyala okwambala engoye eza siriki n'okwambala gorodi necklace gorodi biki n'ebirala tayib ekyokusatu ekisembayo dhamm al-fi'l hadith oba aya esobola okujja nga evumirira ekintu ekyo inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulma hadith erimu aya eri mu suratu an-nisa ey'10 inna alladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulma abali emaali abamulekwa mu bulyazaamaanya innama ya'kuluna fi butunihim naara naye bo mu mbuto zaabwe baba balya muliro wasayaslawna sa'ira end up yaabwe bajja Allah kubateeka mu jahannam lwaki mulemera ku maali abamulekwa fe taata waffe yafanga tuli mu P7 P6 twali mu nzukira nali mu third term eya P6 oluvannyuma omuzeeyi n'afa kati pizezza emyaka 5 akati enze ow'emyaka 5
era abakuza emaali yaffe bakyagirina baganya okugigaba nti bwe tukuuma maali abamulekwa nange nkyali mulekwa kyewunyisa beri n'abalala bafudde abakuza bakyakuuma maali ya mugenzi akati naye gikuza ate gogirya ate oli tagirya nannyiniwe kakati problemu yeeyo abali mu kategori nga byenjogedde bangi naye inna alladhina yakuluna amwala alyatama dhulma innama yakuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Tayib, waliwo hadithun eri Muslim mu 12 Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba man ghasha falaysa minni, omuntu yenna attirira ekyo kyabakoze tabira mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam okukyogera yali atambula mu katale nasanga omusajja nga atunda sabratu min at-ta'am oba mmere oba nyanya ng'atadde faaji wansi ate ziri supa nga zitadde waggulu. Nabbi n'ateekamu omukono gwe agenda okujjayo bw'ati nga ngalaze kuliko balala amazzi mpozi yakuona ku nyanya ziri envundu. Namugamba lwaki tobyawudde n'oteeka kirasi nga ziri zokka na zino faaji nazo nga ziri zokka omala ebiseera zaawule. Namugamba naye kino kitwale, man ghasha falaysa minni. Kwegamba kitegeeza Nabbi yavumirira ekikolwa ekyokuttirira n'enguzi n'ebirala. Hakati kyenjagaddemu mu kyo ebyo ebintu ebisatu ebyo Obusiraamu bwe butunuulira okulaga nti ekyo ekintu kiri haramu. Naye at-tark, Nabbi okuleka obulesa ekintu kyonna, laysa wahidan min hadhihi athalatha, tekirimu ebyo ebisatu ebifuula ekintu nti kiri haramu. Fala yaqtadi at-tahrim, ekyo tekitegeeza nti kiri haramu. Ebyo byonna ebitutawaanya usulu. Nolwekyo ebyo bigambo abamanyi ba Uganda bye boogera nti mugende mubuuze abasoma mawulidi, Nabbi yagasoma tuba bujulizi. Nabbi kyataakola tekitegeeza nti kiri haramu. Era ntita nnyo bagamba nti tewali agaana, era aya abantu bagiimplementinga, wama ataakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Kituufu, Nabbi kyaba akugambye okukola kikole, nekyaba akuganye kireke. Naye ate fiqh eri munda mu aya omwo ate mulimu ebintu bingi ate nga birungi mu Busiraamu, era nga n'Abasiraamu babirisivinga mu mbeera nti nnungi, naye ate nga Nabbi teyabagamba babikole. Era nga mulimu ebintu nga tebiri haramu ate nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam teyabigaana. Kati n'olwekyo kwegamba nti Nabbi okuleka obulesa ekintu nti teyakikola tebeera bujulizi bulaga nti ekyo tekigenda kukolebwa mu Busiraamu. Ekyokubiri, olw'obufunda lw'ebiseera, bagamba inna ash-shahra alladhi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam, tuli kumbi kubimalayo evidence ezireetebwa abatasoma mawulidi eri abo bagasoma. Bagamba inna ash-shahra alladhi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam, omwezi Nabbi mwe yazaalibwa, in fact huwa Rabi'ul Awwal, mwezi gwa Rabi'ul Awwal, wa huwa bi'ainihi, era gwe mwezi gwe gumu alladhi tufiya fihi, era Nabbi mwe yafiira. Nabbi yafa mu mwezi gwa Rabi'ul Awwal, era yazaalibwa mu mwezi gwa Rabi'ul Awwal. In fact Nabbi sallallahu alayhi wasallam bamugamba nti nga tukulaba osiba nnyo olunaku olw'ebbalaza. Nagamba nsiba nnyo olunaku olw'ebbalaza olw'ensonga nti olunaku olw'ebbalaza lwe nazaalibwa. Ekitegeeza Nabbi yakuzanga, nziramu, Nabbi yakuzanga amazaalibwa gwe yagakuza aga buli wiiki, olunaku lwe yazaalibwa ye Nabbi ng'alukuza. Ate kati gone nnyo ono
ate yakuza just mu mwaka mulundi gumu mwezi nabbi muyazaalibwa, nakyo kyewuunyisa. Okay, no problem. Bano bagamba nti omwezi nabbi salama muyazaalibwa mwezi gwa Rabiul Awwal, ate era n'omwezi ogwa Rabiul Awwal nabbi muyafiira. Bagamba nti falaisa alfarhu fihi biawla min alhuzni fihi, naye lwaki mwe musoosowaza essanyu ne mugaana wate okusoosowaza ennaku? Mwandibadde mukaaba nnyo n'ennaku neyeyitirira, kubanga gugwo omwezi nabbi muyafiira, naye ate mmwe mukuba amataali ne mulaga n'essanyu, ate nga the same time mu mwezi gwe gumu ate nabbi muyafiira. Kyekigambo kikulu. Omwezi nabbi muyafiira gwe mwezi nabbi mweyazaalibwa n'okufuna obubaka. Kakati okukiddamu ebintu nga bibiri byokka. Kisooka anna wuladatuhu sallallahu alaihi wasallam, okuzaalibwa kwa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'zamu ni'ma alaina, ekyo nno kyengera kya muggundu eri obuli musiraamu yenna. Kwegamba nabbi sallallahu ye yajja nga Allah amuleese okubeera nga nabbi atutaasa n'okutuwonya okugenda mu muliro, ate n'atuterawo amakubo agatutwala mu jjana. Inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura. Nabbi yabitunyonnyola byonna. Kitegeeza okuzaalibwa kwa nabbi kyali kinene era kyali kitangaala eri umma y'obusiraamu yonna. Wa wafatuhu, okufa kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam a'zamu almasaa'ib lana, omusiiba umma gwe yafuna, umma y'obusiraamu teri musiiba gwali munene nga musiiba nabbi sallallahu alaihi wasallam kubeera nti muyafiira. Olunaku nabbi lwe yafa lwali lunene eri umma yonna, ate n'olunaku nabbi lwe yazaalibwa lyali ssanyu la kitangaala eri umma y'obusiraamu. Kati ekiddako kikulu, wa sharia, sharia yaffe y'obusiraamu hathat ala idhari shukri ni'ami. Sharia hathat, sharia ekubiriza buli muntu yenna ala idhar, okubeera nti ayolesa shukr an-ni'am, okwebaza n'okusala embuzi n'okusanyuka ng'ofunye ekyengera kyonna. Kyova olaba nabbi bali bakubako sitampu Abayahudi bwe yava e Makka okugenda e Madiina, yasanga Abayahudi olunaku olwa Ashura olw'ekkumi mu mwezi ogwa Muharram nga balumyusa, balya basala embuzi, basala ente, balya, abalala basiiba, abalala basanyuka. Ne bagamba lwaki kino olunaku mwalumyusa? Then ne bamugamba nti lwe lunaku Allah lwe yawonya Musa eri omulabe we Firawuna, ne sharia yaffe okubeera nga implementingibwa, olw'ensonga nti Firawuna Mungu yali amuzikiriza mu nnyanja. Naffe twazaalanga abaana, bwewazaalanga omwana nga mulenzi wamulekanga mu ddwaliro, kubanga Firawuna nga tayagala mulenzi yenna azaalibwa, kubanga ayinza okutwala obubaka bwe obwakabaka bwe. Kati battanga abaana baffe nga tulaba. Kati yatta abaana Mungu yamutwala, tusanyuka, twafuna independence. Nabbi n'agamba nange ngenda kubeegattako mu mbeera ey'okusanyuka nammwe, nze kansoosowaze kyakusiiba. Era nabbi n'alagira basahaba yawmu Ashura okubeera nga balusiiba. Ekyo nno kikulu. Kitegeeza nti sharia ekubiriza abantu okwolesa essanyu n'okubeera nti osala embuzi mu mbeera ey'okusanyuka, nga mwe mukola nga muvudde e Makka ne musala embuzi, n'abaana babawa embuzi n'ebirala olw'okutuukiriza hijja. Tayib,
naye ate sharia mu anga endala hathat ala sabri wassalwan walkatm inda almasaib. Sharia ate ekubiriza eragira abantu okugumiikiriza n'okubeera nti bakola obugumiikirizo obw'omuggundu n'obutalaga ku kukaaba na kunakuwala nga bajjukidde ennaku lwe baafunirako emiswiba. Ennaku omuswiba lwe gwakubeerako nti olunaku luno ebbomu lwe yakuba abantu bonna ne bazikirira. Kakati twesibe ebinyu, twesibe gundi tujjeko n'enviiri tutandike okukaaba olunaku gundi lwe yafa. Olunaku gundi lwe yafa lwe yattibwa public holiday tukaabe nnyo olw'ensonga nti yafa. Obusiraamu bwo tebukkiriza ensonga ezo. Tukugamba gumiikiriza, tokaaba nnyo era toyolesa eri bantu aljaza okukankana n'okutya nti gundi yafa ku lunaku bwe liti. Yensonga lwaki kukiri lidhalika amara shar'i, obusiraamu bukubiriza abantu bonna bila aqiqa, okusala aqiqa, okusala embuzi bbiri bw'oba ozadde omulenzi n'oyita n'abalala ne musanyuka, bw'aba muwala n'osala embuzi emu n'owafko famire n'abooluganda ab'omirirwano mikwano gyo n'abanaku. Lwaki tusala aqiqa inda alwilada? Lwaki tusala aqiqa ng'omwana azaaliddwa? Idhar shukur, twolesa essanyu n'okwebaza bil mawlud, oli oyo azaaliddwa. Kitegeeza nti omuntu bw'azaalibwa wabaawo essanyu. Yensonga lwaki n'obusiraamu bukola aqiqa. Naye ate obusiraamu olunaku bwe lutuuka omuntu lwafunirako omusiiba, obusiraamu bukugamba tolina gw'ogamba era zibirira era tonakuwala tokaaba, olina kubeera ng'ogamba nti ngumiikiriza ku ekyo Allah kye yagera. Kwegamba lam ya'muru shar', obusiraamu tebukubiriza bantu inda al-mauti nti omuntu olunaku lwe yafa bidhabhi waniyaha wala ghayruhuma, okubeera nti tukuŋŋaanya abantu bakaabe. Lumu nagendako mu kuziika nga bapangisiza abantu okukaaba kubanga ate nannyini mufu nga tasobola kukaaba, ate nga okukaaba kulina okubaawo. Ne bapangisa bakazi babalinga 8 ne batandika okukaaba awo. Bali bakyakaaba ffenna nga tubatunula nti tewaliwo ku buugi, nti bannaye bano bakaaba mubawa obuugi. Ne baleeta obuugi ne babawa ne banywa. Bamala okunywa obuugi nga bebaseka ne baddamu ne bakaaba. Ne ngamba bano baki? Ti abo babapangisiza kukaaba. Akati ffe tetupangisa bantu kukaaba olunaku taata olwe yafa. Akati ekitegeeza bano bakadde baffe bo balina ate okutegeera faamu eyeewala. Mu kifo kyo bano bagamba lwaki temunakuwala olunaku nabbi omwezi nabbi olwe yafa. Afa obusiraamu tebutugamba kusoosowaza nnaku ku lunaku lwe tufuna emisiiba. Obusiraamu butugamba kusoosowaza ssanyu olunaku lwafunirako kiki ebirungi, ng'omuntu okusala akiika ku lunaku lwagira ki lwafunye kiki omwana. Ekyo nno kikulu nnyo. Yensonga lwaki obusiraamu buvumirira arrawafid, abashiya bo bagamba nti ennaku z'omwezi 10 mu mwezi ogwa Muharram omuzzukulu wa nabbi Hussein ibn Ali radiyallahu anhuma lwe yagira ki lwe baamutta. In fact nalaba ebintu Pakistan bikisinza kugamba nabagwako nga simanyi. Nalaba omusajja nga akutte ekiso n'agira bw'ati neyeesala n'afuna n'enkovu y'amaanyi n'omusaayi ne gujja n'amuteeka mu ambulance n'amutwala mu ddwaliro. Abamu bafa, abalala bafuna ebisago nga baagala babeere mu mbeera n'obulumi Hussein bwe yalimu ng'afa ku lunaku olwo lwe baamutta.
obusiraamu tebukkiriza muntu okujjukira ebiseera eby'ennaku n'abisoosowaza n'abigamba abantu ono gundi lumu lweyafa ate lufuuse lunaku lukulu mwenna mujje tukungubage n'ebirala. Rawafidi kyebakola si kituufu. Obusiraamu tebukkiriza ma'tam okuŋŋaanya abantu mubeere nga mukuŋŋaana mukaabe mujjukire olunaku kitammwe lwe yafa n'okubeera nga n'abalala bakaaba. Ekyo tekikkirizibwa olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala tiyakitugamba ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tiyatugamba ittikhadhi ayyam al-masa'ib ma'tama, ennaku zetwafuniddeko emisiiba okubeera nga efuuka nnaku gye tuli. Era obusiraamu tebukkiriza ennaku bannabbi ba Mungu ze baabatta oba ze kwe baafiira okubeera nga tukuŋŋaana tubeere nga tukungubaga mu mbeera emu oba endala. Fakiti waliwo ekitabo kikulu bakiyita al-Lataif, kitaabu al-Lataif ekya Ibn Rajab eyogera ebigambo bingi nnyo ku nsonga eyo. Eri abawalimu osobola okukiraba n'okisomako, kirina obubaka bwa muggundu ku nsonga eyo. Ekisembayo abasoma amawuledi n'abatasoma mawuledi bano bagamba batya, then bano babaddamu batya. Abatasoma mawuledi bagamba law kana al-mawlid, senga amawuledi khairan, mwalimu bulungi era nga ugakuza ofuna empeera, la dara rasulu sallallahu ummatahu alayhi, Nabbi sallallahu yandibadde agamba basahaba okugakola. Senga amawuledi kyali kya muggundu nnyo mu busiraamu, Nabbi sallallahu yandibadde agamba basahaba amawuledi babeere nga bagakola. Eljawab, bano abasoma amawuledi bagamba batya nti fajama'u al-mushaf, Abubakari nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amaze okufa, Abubakari ngali mu ofiisi oluvannyuma lw'olutalo bangi battibwa bahufadhi al-Qur'an. Umaru najje wa Abubakari n'amugamba bangi bafudde yali gazwat Umama, bangi bafudde min al-huffaz, baali 7 n'okusoba. N'agamba naye entalo zikyagenda mu maaso, bahuffaaz nabo balina okubeera nga beenyigiramu era bagenda kufa. Kitegeeza nti Qur'ani yonna tugenda kugiziika nabo, kubanga Qur'ani eri mu mitima gyabwe, mu bifuba byabwe na mu mitwe gyabwe. Naka tebadde ogamba otya ti Qur'ani tugijje mu bifuba by'abantu ne mu mitwe gyabwe ne ku maliba tugijje ne ku miti ne ku mayinja tugiteeke mu ekitabo. N'agamba eyo bid'a. Kikigambo Abubakar kyayogera, namugamba af'al ma lam yaf'aluhu Rasulullah, gweyagala nze nkole ekyo Nabbi kyatakola. Bw'atyo Qur'ani Nabbi agirekanga eri scattered, nange siyinza kukola bid'a ndala yonna kujja okugirekanga Nabbi bwe yagireka. Oluvannyuma Umaru yamwejera ensonga za muggundu n'ategeera n'akibayenga, n'ayita Zaid ibn Thabit n'amugamba nti oli musajja muvubuka muto olina amagezi, naye Umaru aŋŋamba ebigambo bino Qur'ani tugiwandiike mu kitabo. N'amugamba nti muyinza mutya mu ababiri okukola Nabbi kyataakola? N'amugamba ekituufu tugenda kukola Nabbi kyataakola naye nga kirungi. Olaba Nabbi tekibagamba ne bo bakitunuulidde nga kirungi. Bano bagamba mwe mukola amawuledi, Nabbi nga tiyabagamba basahaba bakagole wadde ffe afwan wadde ffe okubeera nga tukakola. Era Zaidi kyava agamba Abubakari mwe musazeewo ne Umaru mu Qur'ani mugiwandiike mu kitabu. Nabbi naye tiyakikola, n'agamba kirowoozeeko kikulu, nange nabadde ŋŋaaje naye ndabye nga kirungi naye n'akibayenga. Oluvannyuma ne bafunawo komiti ne batandika
okubeera nga Quran bagiteeka mu kitabo. Yali successful oluvannyuma neeteekebwa mu kitabo. In fact ku mulembe gwa Uthman ne ku mulembe gwa Ali nabo ne bayongeramu ate eky'omuggundu nga Quran baddamu ne bateekako emperezi, fatha, kasra, dhamma, tanwini, sukun, biki alina kyo ne kibeeranga kya muggundu. Naye n'abaana abasooka enkuŋŋaanya eyasooka temwalimu okuteekako fatha, kasra ne dhamma. Ate n'enkuŋŋaanya ey'okubiri n'ey'okusatu ate neebeeranga modification yali ya muggundu. Ebyo byonna Nabbi sallama tiyagamba basahaba kubikola. Nabbi tiyagamba basahaba okubeera nti basala tarawiya mu jjama. Okwaziina okwokubiri ku mulembe gwa Uthman lwe kwabeerawo niyo enjaziina zaali bbiri ku mulembe gwa Nabbi. Okwaziina ku lunaku olw'ejjuma nga imaamu agenze ku kituuti n'okukima esswala enjaziina ezebbiri bwe batyo bakivunula mu bitabo. Kati okwaziina okwokusatu Uthman yajja okusaaza n'asanga nga abantu ne bajja okusaala ejjuma ng'amaliriza. Yali mu sayidi mu katale eyo. N'agamba ffe tetuwulidde nti ejjuma etuuse. N'agamba kitegedde. Oluvannyuma n'ateekawo okwaziina okusooka okuzuukusa n'okulaga abantu nti ejjuma esembedde etuuse. Balandika okwaziina ku ssaawa 6:30 oba 6:45 then ejjuma neebeerawo ku ssaawa 7. Then ne baddamu ne baziina okwokubiri ne baddamu ne bakima n'esswala ne basaala ejjuma. Okwaziina kale ffe tugambe wano mu Uganda nti okwaziina okwokubiri tekwaliwo ku mulembe gwa Nabbi era tekwaliwo ku mulembe gwa Abubakari era tekwaliwo ku mulembe gwa Uthman okujjako ng'afuze emyaka 5 ejaddako ne kubaawo. Lwaki? Kyali kirungi abantu okubategeeza nti ejjuma egenda kutandika. N'ekyo Nabbi teyakigamba Uthman akikole ng'ali mu buyinza. N'okussaako fataha, kasra, dhamma ku Quran era Nabbi teyakyogera. Bingi nnyo ebikolebwa mu Busiraamu naye nga Nabbi teyabigambako ate nga teyabigaana ate nga teyabiragira. Kya nnyo okukibagamba. Laisat kullu umuru ddiini jaat nassan sarihan fi lquran au fi lhadith. Si buli kintu kyonna ekiri mu Busiraamu nti waliwo direct hadith oba aya nga ekisongako. Tewaliwo hadith oba aya etugamba nti tuteekewo Sanyu Babies Home ti abaana abato babazaala ne bakasuka mu mwala nga amutadde mu mwala nga tamanyi taata we ate nga naye amuzadde nga teyeesobola. Mwana wa P7 afunye olubuto. Ye yennyini yeetaaga kulabirira era nkubiriza abali mu holiday mulabirira abaana bali mu P7. Bo bennyini bato beetaaga kulabirirwa ate bazadde abaana kati balabirira batya. Nolwekyo bingi nnyo ebitaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallama naye kati nga weebiri. Tewaaliwo masomero primary, secondary, university wadde nasale ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye kati weebiri. Bino bye tusoma ebitutawaanya wano mu Uganda: usulul fiqh, usulul tafsir, qawaid ash-shar', qawaid al-fiqhiyya, mustalah al-hadith. Tebyaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye kati baabiteekawo kutegeera Obusiraamu. Bona batobitegedde era y'ensonga lwaki tutawaana mu bino. Twandibadde tusoma birala naye kati tusoma bino just kulaga Darul Ajza mulimu bateekawo ebizimbe n'amaka amalungi gavumenti neegalabirira. Olw'ensonga nti basajja bakulu babeera mu gundi mu mayumba nga teri amulabirira, teri amunaaza, teri amutwala kumwambaza pampa, teri kiki, n'afa ng'ali mu mbeera mbi. Ne abaana be yazaala nabo bali ku bakyala baabwe, bali ku bba baabwe. Gavumenti neeteekawo ebisulo ebyo nga byakukuuba bakadde bafe bulungi era gavumenti ekiteekamu ssente nnyingi. Yakati ebyo ku mulembe gwa Nabbi tebyaliwo naye olw'ensonga nti bano baali bamanyi ekikolwa ne thawaabu n'empeera z'ofuna ku kulabirira omukadde. El mustashfiyat amalwaliro tegaaliwo, ambulance tezaaliwo. Mbadde wano ku Salaamu TV nga ndaba akalango
nga waliwo abatandise okuteekawo okuziika naye nga bagenda okukola ku mbeera ey'okuziika nga basiraamu. Ekibadde kyetaagisa ebbanga ddene naye kati kizze nabo batuyambye. Sira bituuse nga nannyini mufu wamugamba tomukwatako kubanga afudde Ebola, tomukwatako afudde COVID. Then bw'onoogamba mbuno nti nze nyina munaaza naawe COVID akutte. Then kati wabeerewo abantu abasobola bo okubeera nti basobola okumunaaza n'okumuzinga n'okumuziika nga beesabise ate nga batendeke mu kyo. Byetaagisa tebyaliwo ku mulembe gwa Nabbi naye kati weebiri. Kati bingi nnyo ebitaaliwo ku mulembe gwa Nabbi naye nga kati weebiri. Tebitegeeza nti no biri haramu oba biri bid'a. Nolwekyo kati oli ayinza okubuuza kasembayo tumalirize. Oli ayinza okubuuza n'agamba nti fa illam yujidu fihima, senga wabaawo ebintu nga mu byetaagisa okubaawo naye ate nga tewaliwo hadithi ne aya ebizoogerwako, fali ulamai lumma, baulama basikoola ne si bonna ate almujtahidina basikoola ahlul ma'rifa bilhadithi والقرآن basobola okututumira hadisi za Nabbi ne Qur'ani bulungi, ayastanbitu ashya basobola okubeera nga bajjamu ayati n'amateeka tuwafiq dinahu subhanahu wa ta'ala. Waliwo ebintu ebiba bikoleddwa naye ate nga gwe tewabisoma. Kakati abantu teboogera akati mwe mwasoma e Madina naye ebyo ebintu bye mugamba ffe twabisomaako. Kati kyotegeeza nti byonna ebikolebwa mu Uganda olina obisoma e Madina. Ayo sikola abe Madina basomese Omunigeria kalicha yaabwe, basomese n'omu Pakistan, basomese n'omu Misiri, basomese n'omu Thailand, basomese n'omu Malaysia, Indonesia. Then abantu banataka bajja okuva ku university bakusomesaako bitono, oluvannyuma ebyo byosomye n'ojja n'otunuulira kalicha yammwe egamba etya. Byolabanga birina akakwate ku Busiraamu bimashe bitambuze, byolabanga tebikwatagana na Busiraamu biharamu si. Then kiki lwaki okuba essimu n'okuba essimu e Saudi? Ama mbuuza sekawe Saudi, mbuuza okufukamira kiri haramu basi kiri tekiri haramu. Kwa okufukamira kitegeeza ki mu Bwarabu n'okufukamira tokimanyi. Ye n'Omwarabu gw'ogamba okufukamira ne tabitegeera. Aye n'Omwarabu yennyini alina okubeera nga akiisinga taata we mu mutwe n'okumukiisinga ku ttama n'ekyokumubuuza n'asooka amubuuza ate gwe bunayo bw'okola. Nolwekyo ulama ul umma batuula ne batutunuulira embeera nga bwefaanana ne balaba ebikwatagana n'Obusiraamu ne babiwerokaminga ne babiwewa. Ebitakwagana na Busiraamu ne babireka. Nesigawo buli kintu kyonna olina kukisoma. Bingi nnyo ebiri mu Busiraamu naye nga Nabbi teyabyogerako, nga teyabigamba tubikole ate nga teyabituziyiza nti tetujja kubikola. Nabbi teyabigaana ate nga teyabitugamba. Kakati bifuuse haramu ate biri haramu gwe n'okitunuulira. Nabbi yagambye nti nze sigenda kulya nswaswa olw'ensonga nti wenakulya tetulya nswaswa. Kati hadisi yo bato togitegedde oluvannyuma gwe n'oharamusa n'ogamba mu biru bw'oba tolidde emmamba then Obusiraamu buvuddemu riyale. Ate nga Nabbi teyalya nswaswa naye n'agamba naye enswaswa nze wenakulya tetugirya naye mmwe mulye. Then bw'aba tagiridde mu biru adde n'alya enseenene. Then yo n'ogundi sendi bw'aba talidde enseenene then alya enswa. Nolwekyo okwegamba tukyasoma mpola mu mutima mulungi. Abagamba nti mawuledi mafu besembesaki baana batagasoma, abagasoma babaddamu batya. Osobola okusigaza kyoyagala naye kye kyenjagala ebigambo bino ebirimu enjawukana. Lwaki ate okaafuwaza taatawo ne maamawo n'omufuula w'omuliro? Ate nga wamu n'ekyo waliwo enjawukana mu kutegeera ebintu nga bino. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera okw'ensusso, atuwe okutegeera ddiini y'Obusiraamu, era atuwe embeera ey'okuwa respect bakadde baffe n'okubeera nti tubawa ekitiibwa. Tusaba Allah ateeke baraka mu bizinensi zaffe, ateeke baraka mu maka gaffe, ateeke baraka mu baana baffe, ateeke baraka mu bakyala baffe, ateeke baraka ne mu Busiraamu waffe, era ateeke baraka mu maali y'Obusiraamu. Wa sallallahu wa sallam
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.